tulina mukulu Abedi Bwanika avuddeyo n'alabula mukama we His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyamuyamba n'asobola okufuna ku bwa MP kubanga ebbanga lyali liyise ng'ono no political failure era ng'ensi yamwerabira. Avuddeyo n'agamba nti His Excellence ku show gye yakoze mu bitundu eby'e London UK, the return of the gladiator, baganda bange yamulumye nnyo olw'okuba nti yamwogeddeko, yamutumiddeko kantumire ku babwanika baabwe abalowooleza mu kuttanya. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence elected President of Uganda banange Shone omukulembeze bw'oyogera kalimu ebintu abantu bangi bakyabulemeddwa okutegeera ekintu eri muyimbi ekyo kikyamu abantu bangi tebagenda bannange kutegeera bajja kusigalawo batyo naye tetugenda kumenyeka nabo tugenda obategeeza n'okubajjukiza nti ffe tuli bwetuli era tujja kubaawo ebbanga lyonna kati gwe Abedi Bwanika oba kikulume gende wa muhoozi bannange His Excellence elected President eryokanga n'etonnya ne tulaba eryokanga n'etonnya bannange baganda bange tetuyinza obbagamba n'okubategeeza kubanga tetwali tumanyi nti Abedi Bwanika naye kati bino ebisajja bino twabitegeera abamu ffe twabirabirangawo ebikola bye byakolanga byali bisajja bibbi byali bisajja bitumbaavu byali byajja kubba naye kati omuganya gwo kutandisa okubanga guggwawo. So baganda bange mikwano gyange katubalabe ate nga omukulu Abedi Bwanika agamba His Excellence ngani agamba His Excellence Abedi Bwanika ng'agamba His Excellence mbu taddamu kumwogerako tamanya nti nno oluusi n'okumwogerako baba bamuyambye buyambi bannange ebiwuka byewedde empera ekiwuka kya Abedi Bwanika bannange kiwadde eddembe simanyi ani yakirimpalimba oba ani yakifera nti gamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina obudde bwakyo kuba lino eddembe tekiri mu kwewa ate lisusse naye nga baganda bange mikwano gyange ffe tusigale nga tutambula tumanyi nti olugendo tujja dutuusa era buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi nga bwe kirina otambula tutambulira mu kukkiriza era tukkiriza nti byonna weewaawo weebiri enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti one time Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo. Bino mubireke kubanga bibiriwo tebirina mulamwa. Abedi Bwanika talina mulamwa, talina kyagamba bantu, talina. Zimu ku problem kaze tulina mu ludo oluvuganya nti tosobola kuba na muntu afaanana bw'atyo nti olunaku lwaleero aba muyimbi ate olunaku lw'enkya abeera mukulembeze. Ekirala strategy y'okuba nti gw'olowooza nti ogenda kuyimba buyimbi olwo okomamuleko nakyemalira tesobola kukola tekola. Nze mpaayo example emu nga omukulembeze alinga President Museveni nga bwali nga yajja mu buyinza n'abukwata nga President Museveni bwe yabukwata ne wabaawo omuntu amuvuganya agala omujja mu buyinza ebyo n'amuyimbira buyimbizi buyimba nabakapera sikitegedde kiposition emitule kiri very clear nti strategy yamu Kyagulanyi tekola era tekolangako anywhere tekola nti golowooza nti ogenda kumobilizinga firebase crew muyimbe obuyimba obulungi musanyusa abantu olwo omuntu gweta nakyemalira agende tekikola tekibulangako ekikola kyekiriwa because ebbanga lyonna mubaddewo bamabike ba Dr. Besigye those bannabyabufuzi bosobola oga nti okay babaddewo ekikola kyekiriwa kimulina ku mmeeza ebikola bingi ekisokera ddala because embeera esigaddeyo mu kuva mu 96 tuba tugendanga mu kalu olugero lwazikusooka n'ezitakuva nnyuma lunyuma mu ssaawa ng'eno kubanga bwe musanyusa ate nange ne mpulira ebinsunasuna mbunya omukwano zenna saasira ababadde beefubiridde mu kunnemya okuwaagusa ddiiro eyiise naye kale mbasonyiye olw'okuba temwamanya mukisa gwa nnyabo gwe yampanze mikwano gyange giweze era okwo kwe ŋŋumidde ndiziikibwa temukitiibwa nnyo munziikanga maggwa kasanda okukyamira emyanzi eyo ye waffe nange era eyo gye naganzika oluwanga lwa kitange George William Kayongo lwafa
Enyimba zange muzisuza nga kuziba besebeseko mu masanja kulu. Abaana bange mubakuuma bulungi nga nze weemunkuumye yalonze nsiimye. Kati nno kolaba ono bw'atidde alowooze nti naafa nkya ekyo nedda bambi. Agende tekikola tekibulangako ekikola kyekiriwa because ebbanga lyonna mubaddewo mu bamabike ba Dr. Besigye those bannabyabufuzi bosobola oga nti okay babaddewo ekikola kyekiriwa kimulina ku mmeeza. Ebikola bingi ekisokera ddala because embeera esigaddeyo mu 96 tube tugendanga mu kalu. Olugero lwazikusooka n'ezitakuva nnyuma lunyuma mu ssaawa ng'eno. Kubanga bwe musanyusa ate nange ne mpulira ebinsunaasuna mbunya omukwano zenna. Saasira ababadde beefubiridde mu kunnemya okuwaaguza ddiiro eyiise. Naye kale mbasonyiye olw'okuba temwamanya mukisa gwa nnyabo gwe yampanze. Mikwano gyange giweze olw'okwo kwe ŋŋumidde ndiziikibwa temukitiibwa nnyo. Munziikanga maggwa kasanda okukyamira emyanzi eyo ye waffe nange. Era eyo gye naganzika oluwanga lwa kitange George William Kayongo lwafa. Enyimba zange muzisuza nga kuziba besebeseko mu masanja kulu. Abaana bange mubakuuma bulungi nga nze weemunkuumye yalonze nsiimye. Kati nno kolaba ono bw'atidde alowooze nti naafa nkya ekyo nedda bambi. Ekyokulama si kibi kubanga ne bw'oba oli wawangaala otyo olina okufeera. Teeka eri buli kitonde mu nsi n'omutemu okimanyi bw'afa. Nalaga be yatta gye bagenda n'omusawo omulungi lwafa ng'atasobola yadde nakweyamba. Ate oba kamususu kano kavuddewa? Oba ani akannyuludde mufulejje? Konna katintima nga balugwa akutta omutuba. Kalinga ng'emmese gye bannyuludde okuva mu mata. Ye nga katintima nnyo simanye sweta yaako gye nakagulira gye bawa nayiti kati mwasiiba. Konna kalinga akazze n'ebirwadde ebingi ennyo tekasobola na kunywera mu ntebe mwe katudde. Konna keekuteera kalinga nga akalwadde k'obukaba. Konna keekuteera kalinga nga akalwadde k'obukonvuba. Nako kazze mbukamanyire ennunuzi yaffe His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Music tasobola kujjako Museveni. Nange music tasobola kujjako Museveni. Gwani agambye nti music yagenda okujjako Museveni. Ffe abantu ffe tulina okujjako Museveni. Naye ate music tusobola omukozesa okugonza okujjako Museveni. Nakugamba nti waliwo omusajja omu yali mukambwe yali nabbi yazimbisa amajini emizikiti. Yazimbisa ejjinni amajinni omuzikiti. Omusajja oli enkuyege n'amajinni byali bimutya nnyo ekitagambika. Yasimba ati omuggo gwe n'ayimirira amajinni ne gatandika okuzimba omusajja atulaba. Kumba omusajja yafiira dda ku muti. Naye enkuyege zajja ne zisala omuti. Kwabadde yeesigamye n'agwa. Awo we wava omukago ogw'amajinni n'enkuyege. Kubanga enkuyege ze zaalaga amajinni nti omusajja yafa dda. Kaakati nammwe mulowooza nti Museveni w'amaanyi nnyo.
mulowooza nti Museveni wa kitalo nnyo yensonga lwaki mumutya naye nga Museveni wakwatako bukwasibwa ati ayirindigguke ennume y'ekigagwe kubanga emiti gyonna kwabadde yeesigamye enkuyege gye bayita Kyagulanyi egisaze mu kifo ky'okusiima Kyagulanyi mudda mu kujejembuka na music tasobola kujjako Museveni bano bannaffe formula yaabwe eya music tasobola kujjako Museveni omanyi obuvubuka buno obwayingira eby'obufuzi nga buvudde butereevu ku university nga tebusoose kukakaalukana tebusobola kumanya kigambo bya bufuzi kyeki nkiddamu buno obuvubuka obwafuluma university ne butabaako mirimu gye bukola ne buyingira direct eby'obufuzi tebusobola kumanya eby'obufuzi kyeki kubanga eby'obufuzi zembeera z'abantu mwe bayita eby'obufuzi by'ebyensoma by'abantu ebyobufuzi by'ebyobujjanjabi by'abantu ebyobufuzi misolo egibenekebwa ku bantu abakola emirimu gyabwe ebyobufuzi z'enguudo kwe mutambulira k'olwafuluma university tekasobola kumanya abantu balafuubana batya okuyingiza ssente mu nsawo olwafuluma university tekasobola kumanya bubi bwa nguudo mbi kuba bwo bwatuuka babuwa kapyata bwayingirirawo parliament olwayingira university tekasobola kumanya emisolo gikosa batya abasuubuzi kyova olaba kalowooza nti politics is a professional so nga politics buweereza music is a professional like other professions noonyerezaako in case obadde tokimanyi bannabyabufuzi buli omu mu position mwatudde oba abakulembeze b'amawanga buli omu mu position mwatudde teyalina kye yali akola kakati mwe abafuluma obufulumi university ne mujja ne mufuna ebifo mu byobufuzi direct temusobola kumanya byabufuzi yensonga lwaki temulumirirwa mu wejjere yensonga lwaki temufa ku muntu wa wansi atta bampuuga atta baseggona atta babwanika atta baggwe atta baani kyoboolaba ne ssente y'omuyi w'omusolo mugitwazisa bumalirivu nga temulowoozezza ku bawejjere abali eri wansi kubanga temwababeeramukko olwafuluma university mwagenderawo mu bulabirizi bano bagende Mengo neerabirira mbu babawadde okubeera ab'ebitiibwa mwe mwayingirirawo parliament temusobola kumanya muntu wa wansi ayita mu kikubanga temwerabirirangako muwangaalidde mu kulabirirwa kyova olaba ebyobufuzi mubifuula profession ne bw'osanga eyeekolera eyeeyimbira olowooza ali mu katemba kumba ali ku mulimu gwe lwaki olowooza nti omuyimbi aba mu katemba ng'omusuubuzi taba mu katemba ng'ate omuyimbi asobola n'okugaggawala okusinga omusuubuzi manyi abasajja abagezi bwagula ettaka eriri mu lutobazi nga forest park beach ey'ebuloba ebisa ebyo ate asobola obidesigninga mu swimming pool abantu mwe bajja ne bawugira mwe music siiba nenyo okumunyooma kubanga okuva edda nedda abadongo baabanga boonoonefu ng'era kyafuuka kivumo ng'era omuntu omusiru ku kyalo bamuvuma nti laba omudongo ono naye Kyagulanyi afudde endongo design nti asobola okuva ne mu ndongo n'avuganya ku ntebe esooka era n'agiwangula nga kakati endongo y'emu eyamuwanguza era esobola okukozesebwa okubanja obuwanguzi bwe bwe boddaawo n'oyasaamirira nti mbuuliraayo omukulembeze omu mu nsi muno gwe wali olabyeko ng'alinga Kyagulanyi ng'abadde kazannyirizi nga Kyagulanyi w'abadde akola oba ng'abadde mu music nga Kyagulanyi bw'abadde akola tandikira ku ffe tuzze kwoza mu byafaayo tuzze kukola byafaayo na kutondawo bipya ebyaffe abalala balabirenga ku ffe kaakati bwanika alinganga bano abava mu bika ebyavu maama ewaffe teri mugagga ne bwe nnaakola nti sijja kufuna bugagga ng'abeewaabakirumira newaabakirumira baaliko abagagga naye waliwo eya breakinga kaasa ey'okuba omwavu n'aleeta obugagga mu kika kaakati ffe tetukolera ku byemabega tetukolera ku bye tulabyeko tukolera ku bye tutandisewo mmwe abalala kati mutandike okulabira ku ffe nkiddamu tukolera ku byaffe bye twetandikiddewo mmwe abalala mutandike okulabira ku ffe otherwise bw'oba tomanyi maanyi ga music then oli mugwi wa ddalo
simanyi oba obukulembeze buno nga ggwe omusajja yasoma bayibuli businga obwakabaka bwa Katonda kyokka ate obwakabaka bwa Katonda bw'oba obugenda mugenda na musiki obulamu bwa Yeeko buweddewo obulamu bwa Yeeko buweddewo bugenda eri Yesu kyokka nga ne George Weah yali afuze ku nsi gwe waaliresenga ekyokulabirako eyali omusambi w'omupiira mu mupiira okukukubya n'agwanamya eno waalingayo abawagizi abamuyimbira George waffe yo tweyagaza nnyo maama nayo kumuna music malayika mwe zitambulira ti omwana omuto bw'aba akaaba ofuna okumanyisibwa n'okulowooza okwenjawulo okutabadde namuggwe nene kujja automatically nti muyimbire tulo kwata omwana bw'otamukwate ng'oli munogo sebowulira ne mu kkanisa ez'abalokole ez'abaadiventi n'ez'abakatuliki okuyita mwoyo mutukuvu akke teboogererawo byabufuzi bakuba musiki twalimuwadde embuzi andironzeemu ennume anabbi b'obulimba bagolokose bangi nkulembera onnaga omusana abakyala abayomba ku mizigo oli mujjawe bw'amukuba oba mujjawe bw'alaba nga ayagala muwalana oba abakyala ku mizigo sijja nagga mujja wange abakyala ku mizigo abayomba bayombera akalenzi oluusi oba bayombera babbaabwe kikiyonvuma naye siivuganye naawe bigambo byange sibi nti omulala ngaddamu nti oli spare taya nze mukyalawo owaddala abakyala mu maka ng'ayagala okukulaga obutali bumativu mukozesa music mukozesa nnyimba yakunoba lumu mwami wange jakusibamu ebyange ŋŋende emirimu gikusingidde amaka koyo okubeera ng'ekifaananyi bw'oba ogendagenda wakiri n'afuna omulala mulaba kuyimba baana bawulira taata na maama kuyimba buyimba babaana eno banyumirwa kumbe beeyisaamu gaali beeyisaamu bubaka music eyamukwana n'amuleeta ewaka ate ye music n'omu alina omugobawo kakati ago ge maanyi ga music. In everything you do you need music. Never underestimate the power of music kubanga neba warrior munsiko bayimbira bayimbire amba yeye amba yeye amba yeye amba omoto guli Kampala na waka moto na eranga waliwo ne yafuna ranka yo wa sergeant sirwa kubanti yakuba mundu yekifulugunyu nga yayita mu music. Kati gwataina yadde ekitone ky'okuzannya dduulu mbadde nkusaba weekwate weesonyiwe abannabitone otherwise bw'oba tomanyi maanyi ga music na mugaso gwa music you know nothing then because it is the same music eyo gw'ozalawo abalala gwe bakoona agenda okuyingiza entaana nkulayirira ate nga ye yakubatiza ate nga ye yakusirisa ng'okyali muto. Never underestimate the power of music. Mubadde ku opposition okumala emyaka mingi mwalina obudde bungi nnyo kujjawo Museveni. Mwabatajja na strategy ya kuyimba. Naye nze ow'emyaka eno oba esatu olaba nga nkukeereesezza nnyo naye nga watuula ku mutto oguvuga okumala emyaka 25 nze nga nakuleka n'oggusa oluwalo luno okkiriza nti lukulemeredde Mukama n'akwasa nze steering nga wavugira ebbanga wali oyagala kubeera mulungi omwo wali oyagala kubeera katikkiro w'abasibe omanyi teri kintu kibi nnyo nga kubeera katikkiro w'abasibe. Omanyi abantu balowooza nti okubeera katikkiro w'abasibe kitiibwa naye si kitiibwa kubanga tojja nagamba baana nti nakulemberako abasibe mu kkomera ekyo si kitiibwa ekyo kibeera kibonerezo oba saaba mawale kubanga okukulembeza b'amawale mu kkomera obeera saaba mawale. Muleke kwenyumiriza mu bintu eby'ekisiru kubanga naffe tubabuuza nti ebbanga lye mwabeera ku oppositioni mwakolawo ki?
obudde bwali ku saidi yammwe. Kakati kino kindaga nti mwe mwali contented ku opposition era nze okubajja ku opposition kyabaluma nnyo. Eno yempalana gye ndiko olunaku olwaleero yakujja bantu bamu ku opposition. Mike Mabike newankubadde His Excellency Bobi Wine w'amaanyi nnyo naye amaanyi ge tegatuuka ga Yesu. Era tasobola kukola byamagero nga Yesu bye yakola n'ayingira mu njeya Yairo n'azuukiza muwala we yali amaze okufa. Tasobola kuzuukiza mirambo nga Yesu bwe yazuukiza Lazaro. Mulambo gwe ddayo ummule. Mulambo gwe ddayo ummule. Tokyanyuma kuwulira. Tokyanyuma kulaba. Tokyanyuma kutunulako. Wenna okankananga balugwali nnyo omutuba. Wenna olinga alina ebirwadde by'obukonvu wakola ddi obukaba n'ofunayo ebirwadde. Tosaana kutunulako. Genda wejjanjabe. Your time is up. Obudde bwo bwaggwako. It is our turn now. Obudde bwo bwaggwako Mike Mabike. Leka mukyala muto yeyambisa ekiyungu kye bulungi kubanga obudde bwo obufumba bwaggwako. Ate nga nabagamba bino si bizibu nnyo lwakuba mmwe mubifuula ebizibu ennyo. Endongo. Music is a profession like other business. Nga nammwe mukola ezammwe nga mwali mu parliament oba. Ne Museveni okujja mu nsiko yalina ente. Lwakuba ate kyannaku nti teyakozesanga ziri okuliisa abalwanyi be yabbanga zaffe. Ffe tugenda kukozesa ebitone byaffe okununula ensi yaffe. Kubanga mmwe ab'amagezi amangi amagezi gammwe tegaanunula nsi yaffe. Ebitone byaffe bigenda kutuwa obuvumu n'amaanyi ate nga tukimanya amaanyi ge galina okujjako Museveni naye n'amaanyi galina okubaako obusakiro. Eno struggle etambuzibwa ssente. Nkiddamu struggle etambuzibwa ssente. Era ndani bwe baba babaddeyo kokka ssente akasobola okutambuza struggle. Lwaki nga tugenda tubba emmere y'abantu nga Museveni bwe yakikola abawejjeri? Lwaki nga tubba ebintu by'abantu nga Museveni bwe yakikola? Nga tetuyina ebitone byaffe Mukama bye yatuwa ebitali bya kutuulira butuulizi. Wabula ebyokukozesebwa mu mbeera yonna either yassanya oba yakunyigirizibwa. Bw'osanyuka akayimba kayimbe nti yeggwe yampumuza omutima andeetera amasanyo atambuza obulamu kyokka ate we bikaluubira gikube tayimu bomu. Music alinga ng'omusota gunnamagoyi buli ludda guluma. Music alinga ng'ekisa eky'obwogi buli ludda kisalirayo. It depends mbeera ki gy'olimu nakiki kye waali yagadde okuwulira kyekyo ky'oyiiya era n'ofulumya. Olulala naawe kozesa ekitone kyo eky'okuganza abaana abato n'obasiiga ebirwadde oggyeko Museveni kuba naawe kyekitone wakifunisa bumalirivu. Ekyo ekitone Mike Mabike wakikwasaako ebiri tonobese baana b'abendi abitooke byebigwa. Bwe bakugamba nti waliwo aniyobekeddwa mwana muwala aniyobekeddwa n'asiigibwa ebirwadde tandikirawo okunenyanga Mike Mabike ayinza okuba yabimusiize kubanga gwe tulina ow'olulanga yafuna talent mu kuniyobeka abaana b'abendi abato n'abasiiga agalwadde. Tongwa yeekolera ge gange bye. Ab'ennugu baakufa kubanga ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye yajja tajja kugenda. Abafa mugenda kufa ennugu yammwe mugenda kutuuka nga temulina kye mwagala era twongera obajjukiza n'okubategeeza His Excellency the third President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President wa Bannayuganda President w'abantu President w'eggwanga lino agenda kutambulira ddala bulungi era tujja kuba bawanguzi one day one time.